Emboozi ya nnaku nnyo era katusabe omukama abaana abalumiziddwa ate abasuuse ate abafudde omukama abawe ekyumula eky'emirembe agumye n'eŋŋanda n'emikwano ku Easter mu kugezesebwa kuno. Ye akulira Vision Group Don Wanyama atendereza empaka z'omulimi Asinga zino nga zitegekebwa Vision Group okusitula abalimi n'abalunzi. Okwogera bino abadde ku ssomero lya MST Junior School Bwerenga. Empaka z'omulimi Asinga z'omwaka 2023 zitongozeddwa okuzitongoza kubadde ku ssomero lya MST Junior School ya Dr. Emmanuel ne Basal Washington Mugerwale batandika Bwerenga oluvannyuma lwa nalimu okubeera mu kubawanguzi b'empaka eza 2014. Mu kwogera kwe Ssalongo Mugerwale ategeeza nti empaka zino ziri mu bingi ebyoganyula eri abalimi Ssekinomo ate n'abo baliraanye. Okulima kulimu ssente okuggyako nti kukolebwa bubi, abantu bakukola bubi, naye singa okulima okukoze mu butuufu bwagwo n'ogoberera genetics n'ogoberera the feeding n'ogoberera ne management mu buli ngeri yonna okulima kulimu ssente. Awadde abalimi abagezi nti osobola okutandika okulima n'okulunda ng'okozesa ssente ntono. Yewaddeko ekyokulabirako nti bo batandika n'embizi nyanga tezivuddemu essomero ly'effaamu eyogerwako mu nsi yonna. Era MST eyambye nnyo n'amasomero amalala okuba nti gafuna yardstick okubayamba okukola ekyabwe. N'ekirala kye yajjayo ye food truck, so tusobola okutundira embizi poko yaffe directly ku consumer nga tukozesa that food truck. Ye Dr. Victoria Sekituleke yaliko minisitiri w'obulimi n'obulunzi era nga yakulira akakiiko k'abalamuzi b'empaka zino agumizza abaagala okuzeetabamu nti akakiiko k'abantu beesimbu era abawanguzi balonde bamazima n'obwenkanya. Thank you New Vision, thank you Embassy of the Netherlands, thank you KLM, thank you DFCU Bank, and of course thank you Cowdice. I don't know where they are. Finally I learned how to pronounce your name. Some of my fellow judges are not here, but we are in it for the long run. Yakulira kampuni yakere mu Uganda Lukiyo tema agamba nti ekiro kya COVID-19 kyabataataganya nga tebakyatwala balimi budaaki naye akisiza nti mwezi ogw'omukaaga n'abalimi abaze bawangula bagenda kutwalibwa. Finally we have come up with the dates, and in June at least we're going to see best farmers who won 2019 competition flying with us. Ekitunzi wa DFCU Bank Judy Kansima ategeeza Naluyima abeewunyisiza ku sipiidi gwakulakulanira ate ng'atumbula n'embeera z'abantu abamuliraanye. And something that we can adapt and tell some of these success stories more, because it looks like a small initiative that we're doing, but the impact is quite huge. Yakulira Vision Group Don Wanyama agamba nti empaka zino zirubiri okujja abalimi n'abalunzi abaddukanya ssamba n'amalundiro gabwe mu ngeri enjawulo okubeera ekyokulabirako eri abalala basobole okukyusa engeri gye baddukanyamu ebyabwe. Annyonnyodde nti abongozi 94 bakalondebwa okwetooloola Uganda nga ku 59 batwalibwa budaaki okulambula n'okuyigira ku balimi n'abalunzi baayo nga bano bebaakuma bingi bakyusizza ku faamu zaabwe n'ebitundu ebyetoolodde. Kati Netherlands yensi emu kulembedde mu bintu by'obulimi naddala ngeri ekosa tekinologiya mu kulima, era abalimi baffe bangi abagenzeyo bayize bingi. Wanyama ategeeza nti Vision Group yagaba akawumbi kamu mu obukadde 2 eri abalimi abeetaba mpaka zino. So abawangudde tujja bawaayo kasente, n'ekikulu tugenda bawa opportunity mugende Netherlands, mugende muyige, mukomewo wano ku faamu gye tuliko ya Dr. Naluyima nga omulidde ebbaawo kyatugamba ekintu kimu kye baayiga we bagendayo concept y'okusoma ne faamu. Azira abantu okusindika amannya g'abantu basuubira okuba abali abasinga bitundu byabwe babawandiikeko emboozi. Njagala basaba mwena abali eyo, oba omanyi omulimi akuli kumpi oba gwe kennyini gwe mulimi ng'omanyi nti kyokola kiri unique, olina by'okoze nga olowooza Bannayuganda bayinza okuyigirako, tuweereze erinnya tujja kusindikayo bajjajezi baffe. Frank Bwiza akwataganya ebyobulimi n'obulunzi ku kiteeyo kya budaaki mu Uganda akisiza nti balina obuwagizi bungi eri empaka zino. There are so many things that we do as an embassy, but everyone was approaching her about the best farmer competition. So I think that shows that it's an important tradition, and we are really committed to be part of that also in the coming years. Also. Ategeeza nti empaka zino zikozesa kinene okutumbula n'okukuza obulimi n'obulimi mu Uganda wamu n'okutumbula enkolagana
ya Mwanga Gombe. Abawanguzi 10 bagenda okulondebwera bagenda gabano kadi 15 ga Asinga kubanwa ku Bukedde 50 okubira Bukedde 30 okusatu Bukedde 20 olabalo 7 bagabano Bukedde 50 ate bonna batwaliwe budaaki okumala wiki namba empaka zino zikutusibwa ku Vision Group ekitebe kya budaaki mu Uganda DFCU Bank KLM Airlines ne Abayizi abakutusaka akalungu k'enkoko n'embezi. Mutebi Sulaiman yakusakidde Gulen kwa Bukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'ebyamawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Omubaka Ssemujju atabukidde ba minisita abazze mu Paalamenti nga beebisereesu olw'obunnyogovu. Aziise Bulangiti. You cannot afford to have ministers coming in Parliament with blankets.